mulimu abasigadde nga bawakanya. Olaba bawakanya mubaka wa Katonda. Samiina wa aswaina, tuwulidde naye tujeemye. Ne mubaamu ne Samiina wa atwana, tuwulidde era tugonze. Kakati mulimu be tuba nabo wano nga basoma naffe, n'agamba Samiina wa atwana, ssebo mpulidde era ngonze nja kugoberera. Ne mubaamu Samiina wa aswaina, mpulidde era njeemye. Gwe waliyo nga tusomesa ba content creators, nayita buli omu. Kakati abaana batuuse nga bagenda kufuna invitation bagende, otandika okuwulira omulala, honorable banfunireyo certificate. I cannot forge for your certificate. Tewasoma, sibikola. Naye nga bwe twabayita musome, oli ne yeefuula omusiru atawulidde. Kati bituuse nti bagenda okukkiriza ba content creators be tuzimbira profile batuuke batambule nti nange nteekaako. No. Omuddugavu ayagala okulya waataasize. Tebaasiga nsigo, balinze makungula. Okitegeera? Kakati mulimu omuntu nga Katonda yamuwa busiru bwe yasinga okusiga. Ngera ne bwolaba obwongo bwe ng'agenda gwe toyinza kusiga busiru ogobololemu magezi. Kitegeeza era ne bw'onoolaba nsereko nga ye ali bulungi, omutima gwo gwasigala bw'otyo. Ekimpeesa Yugamaani ekyuma kino yeeyongere ku magezi ge. Kakati oli agenda kubeera kale ba Yugamaani bokka. Gw'osazeewo you associate with fools. If you choose that by your path you have associate with the idiots, ate toyina gw'onyumiza nti ndi bubi. Oli bubi naye womukuŋŋaanira ku kyalo obeera n'abaani. Tubeera n'abasajja abo batamiivu bwe tuvaawo ne tudda kidongo ku kidongo. Kakati ani gw'okaabira? Kuddayo osooka osome. Okusonyiwa kyo layisi. Naye ojja kuddayo osooka otereeza empisa zo, oyogere bulungi eri abantu, weeyise bulungi, nkwanalayizinge, otwegatteko. Ffe tetunoonya muwendo. Ekyo nakigamba abantu, we are not looking for numbers. Abantu ne musobola okugenda layizingi nnyingi ne muzirambula. Obukutukutu kwe buli. Eriyo abawemula, eriyo aboogera ku byobufuzi ebitakwatagana, eriyo abakola kinedda. We are not looking for crowd. We are looking for quality. Amakulu nti bw'oba mukwano gwaffe wano, oba mukwano gwaffe ddala, ne bw'ofuna ekizibu tubeera naawe. Kakati kiri eri ggwe nti nze siyinza keera nkya nonga nti mindset si mukwano gwange ate muganda wange ate mwagala. Kati buli kalungi ke mba mpulidde nja kamugamba. Naye ate mindset akimanyi bulungi nti nze ndi yes, ono yali neighbor, naye gwe yali neighbor big small. Niba naye big small ana. Big small onnemye okuleeta nandikuleeseekoko big small. Ekyo kye ŋŋamba abantu, don't look for bigger crowd of a circle, kubanga ne bw'otunula mu simu yo yennyini oyinamu abantu simanya Sula Biwata, Abudu Boda, Kamadantungo, Gundi wa Butya. Kakati buli omu akugasa ki? Go into your phone book otunulemu ogambe nti ya Rabbi, singa nnyina ekizibu ani gwe nsobola okukubira? Singa nnyina ekizibu kati nnyinamu abantu bameka? Nti ono noono tie abo benneetaaga. Kati tekingasa today okujja wano nga mu ssaako tuliko abantu 600, naye nga singa tulina ekyamakulu kye tuteesa tusigalako 3. Naye kati singa bansanze nzijjamu essaati wano nga neeyambula singa bajja. The reason is 90% of abantu baffe abaddugavu, their minds are perverted. Golooza lwaki
mu study gye baakola, which I want to dispute, but again I want to accept, wagiraba internationally nti the lowest IQ eri mu baddugavu mu Africa. Kinnuma naye buli bw'okiraba in reflection, it comes out to be the reality. The lowest IQ, intelligence conscience, eri mu bantu baffe abaddugavu. Olumu I feel the pain, but the reality displays the same. The earlier you accept nti abaddugavu we have a problem ogenda kufuna emirembe mu nsi eno, in all the races zonna eziriwo ffe tukyasinza okuba ne race nga people destroy themselves for no reason. Omuntu ajja kuno n'adestroyinga omuntu nga talina reason lwaki alina okudestroyinga omuntu oyo. Bw'omuzza ebbali n'omugamba tuwaye byonna mbiwulidde, naye ebibyo Muwungu singa abireeta n'abitulaga, byonna byoyogedde gubyogeddeko bimugasa yakukola ki? Ayinza okugamba mwana wattu nno tekiriiwo, tubadde tuli mu vibe. That is why, Honorable, nze I cut the line. You try to destroy me, wallahi billah nkugala. I don't give second chances. Njogera wano lwatu. If you try to destroy me, you try to destroy my friend. Wallahi, nze siwa second chance for somebody that has tried. If you talk about other people in a bad way, that means you will talk about me in a bad way with other people. That is my policy. Palaba mindset choyogede ekituufu. Honorable, njagala okubuulirayo ekintu kimu why you can't argue with that study. Honorable, mu history tulina ebitabo bingi bye tusomye ku bali kwa new, kati nze njagala nnyo Singapore eyo kubanga Honorable olunaku lwaleero bw'osoma economic status yaffe, the service sector ereeta 46% mu GDP, but it is the least invested in sector. Sector gye tusinga okuinvestingamu agriculture ya ekwata kyakusatu mu bireeta ssente mu economy. You don't tell any nation anywhere nti we are an agricultural country nga agriculture employs 60% of the population but you contribute 24% to the GDP. Mubeera skewed from the professor to the last nursery teacher, tubeera skewed. Kibannyonnyole kye kitegeeza mu Luganda gonza. Njagala abantu abali bagende nga bayiga ebyo byonna byoyogera GDP naki balage nti ng'omulimu gw'osinga okukola ennyo gwe gusinga okuyingiza ki ekitono. Yes, tosobola kugamba nsi nti ebitundu 6 ku buli 100 kati batugambye tuli 49.5 million people. No, I think 45. Is it 45.9 million people? Ogenda mwata. Tana ababuti bababala bali bazalira mu nsiko abana 15. What are you talking about? Nakati mindset kansoke maleyo kano tuli obukadde 49 naye ebitundu 6 ku bukadde 49 tubalibwa nti tuli involved mu by'obulimi n'obulunzi. Mu bintu ebireeta ssente mu ggwanga eby'obulimi n'obulunzi bikwata kifo kya 3. Nga kwekyo kitegeeza nti ebitundu 6 ku population tukwata kifo kya 3 mu bireeta ssente mu ggwanga. Kikulaga ki? Kikulaga nti eggwanga nti tugambe nti abasobola okukola abali mu productive age abali about 50% abantu million 2. Okay, time I live about to 30 million or 35 times 0.6, that is 6%. Kitegeeza obukadde 21 beenyigira mu bya bulimi. Naye ssente ze baleeta mu ggwanga
zikwata kifo kya kusatu nti obukadde obwo bwonna bukwata kifo kya kusatu mu ssente ezingira mu ggwanga ate ebintu ebirala ebisookera ddala service sector omuli tourism omuli zino zitelecom omuli ki ze zikulembera ezikwata almost 46% of the GDP. Ekyo kikulaga honorable nti ne mu byenfuna byaffe ffennyini ng'eggwanga twesulise. Ekyokubiri honorable kino njagala okikubuulira era nakyo kankyogere bw'ogoberera ebyenfuna nze honorable nakola finance as my bachelors of science in finance naye n'ebirala nzize mbikola olwa exposure ensi ze yatutaddemu. Honorable njagala okukubuulira olunaku lw'olwaleero commercial banks bazongezza nti buli commercial bank kati gye babalira mu tier 1 erina okuba nga erina 150 billion shillings. In the last 10 years ne commercial banks ezibadde eza Uganda zatandise kwewola okuraisinga capital. Bwe zaamaze okwewola zatandise kufuuka agent nga bw'olaba nti commercial banks zifuuse nga babbulooka ba gavumenti zitya zijja ne zitandika okubiidinga mu gavumenti era sebo ba government officials woolaba kati batuula ne ba commercial banks manager kubabuulira ggwanga ki eririmu bammanerenda. Honorable China zibanka z'e Uganda kati zitambula nga bw'olaba bano abatambula mu sakozi kunoonya ani anaatuwola era kati ze ddiirwe ezitambula e Kampala. Commercial bank tekyafa ku mulimi tekyafa ku mulunzi tekyafa kwona ayagala okuzimbawo akayumba k'ebinyonyi tekyamufaako erinze kimu gavumenti egenda kuwa ssente ezizimba oluguudo ffe twagala okuleeta ani agenda okuwola gavumenti. Mu ggwanga bwe lityo honorable commercial banks zaafudde. I can tell you honorable nti GDP yaffe ne economy balanze recently mbukati ekuze at 6%. However, the disposable income in people's hands has drastically gone down to almost 0.9. Mindset. 0.9. Kati bw'owulira ebintu bino honorable nga twogera amazima gennyini tuyinza okugamba nti ono tuba tumuwa kifo ki? Yugamani. Yugamani ati kisinziira. Yugamani aina is a jack of many trades. Entertainment mulabayo. Finance yes. Kati tumuwe minister without portfolio. Our minister nedda. Tetusobola muwa full ministry. Ayinza okubeera ku bukiiko. Committees. Omusajja ng'omunafuyiza nnyo. Tuba kumunafuya. By the way, minister is just a title. Abantu bali ku committees bakola the hard work. Anti oyagala ono akyuse ensi by policy. Anti oyagala akyuse ensi kati sensitization eyinza okukola. Yugamani, ministry ki gy'osobola? Gye wandirabye nti gwe gy'osobola. Ku lwange nganze honorable salyagadde nakubeera ku ministry naye nalibadde njagala okubeera ku institution eriko higher level of learning and I have a reason lwaki nti honorable kyetubulamu ng'eggwanga kye kintu kye bayita ba deep and critical thinkers. Nti omuntu gwe bayita deep thinker y'oyo akwata subject emu n'agyetooloola n'agikka wansi paka gyekoma. Naye ate okubeera critical y'oli asobola okuliyetinga relevance ku ekyo kya studies n'alaba engeri gye kigatta ku nsi. Honorable abantu ababeera mu ministry we bali bangi nnyo nze era nakigambako lumu ne Ramadhan Gobi. Nekimugamba nti honorable nze wenjagala okubeera ye education sector honorable ekintu kye bayita critical thinking nti bw'otunuulira ekyagudde ekiteezi tolaba kasasiro olabamu ekintu ekiri deeper than kasasiro olabamu policy ezifeerinze olabamu abantu abalagajjalidde obulamu bw'abantu olabamu loopholes mu legal frameworks
because we can't have an institution that has borrowed to buy land. Ate we bamaze okuborrowinga ne bye baagula era kasasiro attiddewo abantu n'ogamba nti legal frameworks zikola mu nsi ziba tezikola, because we must ask questions. Mbuuza ntono awo nategedde awo you're good, but where can you manage your strength from? Gafa, Minister of Education. Minister of Education. Yes. Gafa osinziddewa. Oli Cameroon? Kabarole, on Ruhundo Ronica Fabsa Kabarole, LC5, Aspire. Kabarole. Ogenda kubeera chairman we LC5 owe Kabarole. Ruli Nesimba Nimba now Nali Wakubiri cutting come full swing. Kyoga kitegeeza kati Kabarole nnyina y'omukiise. Wangi? Nali Wakubiri sebo nga nfunye obululu emitwalo 2,718 nga incumbent ayina emitwalo 3,7. Togamba ompagirira ddala gw'ogenda okuntambuza Kabarole. Nnyo n'amaanyi honorable. Kabarole bakwagala. Gundi tonkyamusa. Nedda ssebo bituufu ate bw'oba okikirira abantu ku parliament bagamba oyo musajja yoyo kati bandaba naawe bamanyi kati oli mukwano gwange eno bwe mba njogera mbagamba nkumanyi ate byoteesa babiwulira bakumanyi ate bakwagala. Yugamba ani n'otandise okuzimba ekintu ne mindset owe Kabarole kale bonna bayita abatoolo n'abatoolo kati baabo bajjuli by'Oluganda. Abatoro kati eno mbamweta Ruhundwa Ronica Fabsa na beti nyona mube live mubeho muhure mindset change ya Yugamani mumanyi yali mu bloggers association mumanyi. Kati bawe message abetoro kyoga abetoro nzije ngolole suuti. Ate ruli nali nkoze olukiiko dash wafuna obuzibu naye nali nkuyise ojje obeerewo nga nkola press conference nga ndangirira muko mulamba. Dala press conference. Nali mbayi kubanga nali ndangirira ngenda kwesimba nkomawo mu party 2. Ate honorable no kakubuulire kino. Honorable manyi lwaki twagala nnyo otubuulire. Honorable, ours is a mission for the future. Ours is not a mission to be accomplished by our own souls. We want to lay an infrastructure. Egendo kuchusa eggwanga lino. Honorable, we are not here to actually complete the mission by ourselves. We want to lay a road. Egendo kuchusa obulamu bw'eggwanga lino forever and ever. We want you to be one of the people abataddewo ekkubo eryo. Kyokola honorable ffe tugamba tubuulire. We want to create a country erina abantu abalowooza. Honorable, ours is not to win tikuwangula kalulu. No, we are not winning an election. Tuli mu kuzimba kye bayita mindset change for a better Uganda. Era bali abali kuwangula akalulu be balowooza nga nti bali mu kuwangula. Twagala kuzimba mindset change. No, we can't speak language. So, for me, my listen. You see, just a minute. Honorable, I know we are in an environment that thinks when leaders come, our focus is elections. I know we are in an environment where people think that when Honorable Sereko says, I want to vie for the biggest office in this country, abantu bajja kulowooza kimu nti kati oyo ali ku elections ali ku kino. Honorable, I want to guarantee you and I want to give you confidence nti some of us
we are not looking at an election. We are looking at building a line that outlives our age, a line that outlives us, to create an infrastructure that is going to change the brains and thinking of this country. Honorable, you don't have to win an election to change this country. You only have to lay down the things that can change the people and how we think for this country. Honorable, ne bw'otugamba leero nti you are coming, kankubulire honorable, tukimanyi nti the elections are rigged. We are not even after elections. I can assure you. Era n'ekyokubiri, some of us who are behind you, nti tuwulira nga tulina ekintu kye twagala, because we are better off starting yesterday than 10 years from today. Okitegeera? Kati honorable, the assurance I want to give you is this. Ours is this mindset. Kankuyambeko katono. Honorable, ekintu ky'otanaba kutegeera oba kitanaba kusinkinga mu ggwe nti ffe tetutunulidde election ng'era Yugamani bw'agambye, but there is a vacuum eya oba ennyonta esobola okufiiringibwa omuntu nga ggwe okumakinga kye bayita personal statement. Mukimazire. Okay? To make a personal statement. Okay? Kino kye bayita abantu okusaba omukulembeze waabwe. So to be precise, it is the voice of the people that they are trying to put forward to their leader and vouching for something. You're vouching for a journey you want to move along with your leader in order to transform lives of your people. Is that right? Honorable, kanjiteeke mu lulimi oluli simple. Sebo, tuli bangi nnyo nga twetaaga kye bayita face and pivotal director. Pivotal director kitegeeza nti tumanyi nti cardinal directions ziri nnya. You either go north, west, east or south. But we need a pivotal director in the middle of the campus. Okutuwa omukono ogamba nti twalisoose mu west naye katwambuke mu north. Sebo yegwe gwe tulinze. Tetulinze abalabu, tetulinze kintu kyonna. Tukole bwe tuti. Abakkaanya naawe wano bawandiikewo ekigambo nti yes we agree. Kubanga consensus. Nti yes we Zasooka honorable. I agree. agree. Nze nawandise ate nze nkuwanze. I agree, and I will start mobilizing in Rwenzori region, the greater Rwenzori, the Windi. I will start arranging for you. Honorable, abantu bwe bakyawandika yes, kankubulire why. Honorable, nze naggambako one time nti singa otukiriza soko inda referendum egwe nga bagamba yesu yawe abagamba nti kanjirimba ekweka point kanga akasembayo Honorable. we are ready to move with you. Eno bwe bali anti abantu basuula mu kabox. Yes. Kyemugamba muli serious bulijjo. Honorable, I think you underestimate yourself. Mindset lindako. Gwe manyi lwaki njagala okurestraininga. I restrain you. Njagala ba Yesu, we agree that we want to move this journey. Oh, people are committed. You're moving. Honorable, kankuweyo kano. You remember when I came to consult you that I'm going for elections 2021? Yes, I do. What you told me? Yes. I was nobody. No one knew me in Kabarole. But when I went and spoke the mind, bwe natuuka mu byalo ne mbanyumiza ne mbabulira kiki ekigenda mu maaso.
and people could think that if they see you with someone who has ono Maseruka ali Kasese kangabe oba ayogera Maseruka ku bantu abewansi, people agree and people understand. Bagamba lwaki musajja oyo tajja, ffe tujja mulonda. wangi Kubanga ffe babeera wansi mu byalo, kubanga footpotwe kati fusesi naye obugenda mu kalole mu byalo bakulaba n'omusajja alowooza eggwanga si byakatemba. Kanjogere kano akasembayo. kitegeeza one time nakugamba nti obukulembeze bwo bwe twetaaga buubuno wammanga. lindako katono musajja tabanga nnimba Chosen Kenny oli Kakumiro. Nsanyuse nnyo okulabako Honorable. Oliwa Ndi Kakumiro saawa zino. Ewammwe Bunyoro. Ndi Bunyoro. Kyogamba osobola okujja mu vidiyo kuba oyinza otugamba oli Bunyoro ng'oli ku paaka empya. Anti kaakati mbaddeko waka. Ne bw'oba oli waka ffe tulage tujja kumanya oba oli Bunyoro. Oyinza okuba ng'oli w'amagye ng'oli Kigali. Kyogamba eyo ennyumba e Kakumiro gy'eri ndagaako wabweru. Tambula ogendeko ebweru. Tulageeko ebweru e Kakumiro. Njagala bya siriyasi. Gyenga muli bagagganye e Kakumiro. Eryo kuba oliraba? Ndiraba. Tunuzaayo kamera. Ndiraba. Kakati ng'oli mwana wa Mulodi. Si Mulodi. Si mwana wa Mulodi. Badde nvude ku mulimu nga nzizeeko kiwaka. Kyogambe Kakumiro. Eryo ekkubo liva Kisiita. Liva Kisiita Narweeyo Kakindo lirikwata eryo. Kisiita eri gye basima gold. Kisiita sabuka Kisiita kirimu nga ng'ovudde wano Ekyankwanzi. Kati gye tuli Mr. Honorable tukwesunga. Kyogamba weewaddeyo gw'oba oyimirirawo. Tukwesunga. Kyogamba osobola okuŋŋaanyayo awo abantu 100 awo. Bulungi nnyo. Kyogamba gwe musaayi gwansereke Kakumiro. Wangi? Gwe musaayi gwansereke Kakumiro. Amazima gennyini Mr. Honorable ku basajja abaliwo saawa zino. Omuntu ayimira n'ensonga Nsereko Muhammad. Naye gwe musajja gwe. E Kakumiro eyo. Kyogamba okola muliro. Nsofa nze ndi musajja mulimi. Ndi musajja mulimi mbadde nvaako mu nnimiro nengenda ku kaduka ka muzeeyi. Sooka ombalizeemu Olunyoro nkubulire. Nze ndi musajja Mukiga Munyankole naye n'Olunyoro ndwogera. Togera Olukiga. Basibu mwasibagi. Twasibagi. Nashemererwa munonga kuba ndi muhanuya. Nashemererwa kugamba n'omusho omukuru mu ihanga, omusho omwana mu ihanga Mr. Nsereko Muhammad. Kati yogera muno Olunyoro. Nsangine muno okurora Mr. Honorable Nsereko live yayi. Yego. So nsemirirwa muno. Kanku following.
naye kankufulu ino manya honorable Runyola webale ino muno manya webale muno mukama kwereza omugisa niba ina webale muno kwija and at honorable no kugambira kinwe saa zino nitwe abayitha abakusingayo ito orutoro nturumanya oruganda nturumanya ito tukoze intermarriages so obutugamba kubaza kusera akaruru kawe ntukasera ito ntumanya saa zino aba youth ntoturoho just why no bul campaign zona saa zino zigenda kuja da 2026 zile aba youth bonga tujua ila abaze tubiyabiha and we are ready Chosen Ken. Kangambeko ne kano ena abavubuka abasinga bagoberedde Kyagulanyi lwakubula ddoboozi kituufu abavubuka bangi baddukidde ku Kyagulanyi lwakubula ddoboozi ng'eriryo naye nga tusobola okuyimirira mabega mu buli mbeera yonna. Honorable Vacuum okiwulidde gye mbadde nkugamba Chosen Ken oli kakumiro kale namba yesimu jimpereze mu inbox awe kakumiro ninga muyine ennyumba ennungi kakumiro Just wano mbadde mpangisa wano ndi mu rentals asa ogamba ki bulungi muganda wange osibye otasebe gendi osibuddewa anze ndikuwalako ndi wano oliwa ndi Dubai kiboga Dubai naye nze byenkwagaza ebyange biringa 2 oba 3 ekisooka okwagala okuba ku kifo ekyo Kampala Central kiwagira badde nkusaba otuweeyo omukisa gumu wano wazeewo abawogganyi lindako katono kakati kyengenda okukola kamuting yugamani ogira oyogera abalala kamutingemu katono asa agenda maaso abadde nkagamba kiweri abawoggana bangi ensonga bati yali kirize akomawo naweereza aba parliament aweereza okukwaliagadde nnyo if possible okusobola okutuuka speaker wa parliament eyo kimu kisobola okutuukiraawo awe ku mukulembeze eki yenna kasitaba nga tulina speaker ali critical ng'asalawo ekinkumeredde ekitegeera buli kimu kisobola okukyuka buli kimu kabubeere buyinza asobola obuwambiiraawo naye yali baddeko ekisanja kimu abaafunye ssente abaafunye emikwano egyegassa mu mawanga ag'enjawulo nga tusobola okuovercominga pulezidenti yenna aliko mu buli mbeera so naye omukisa guba nga guliwo kati we can use that chance nze mmanyi nti Nsereko alina more than ababaka abasoba mu 100 abamubiringiramu kankoleko nti yes muzikirize ngenda kukolayo ekintu kimu mu mwoyo mulungi ngenda kumyawo live eno kangende mu kifo ewatali noise ate ndaba abantu bangi nabo bazze wano okumpi nange but I'm gonna come back just give me half an hour tugendeko mu commercial break nkuba obulango tukomewo ngenda bazza waggulu n'amata e Nigeria. Yes, so twagala ku naye nga tumanyi nti abantu bano babadde we have been conditioned nti Uganda is an island economy, Kenya is an island economy. Tetumanyi na kikirakiga mu nsi ndala nga tukina tukiproviding. Kati mweye embeera twagala tusooka abantu bano bakonnekitinge Abana-Uganda bakolwenga Abatanzania socially nga kati tuli live wano Abanigeria babere nga bakulinako access basa bagabuke honorable ono byayogera birimu amaki amakulu ate nga si muzungu yakusalira honorable tukimanyi nti abakulembeze nga ggwe
You are the route to market in terms of the new era of the internet. Chobola ba Donald Trump essaawa zino buli platform omweguya era bwe batuuka ne bamubani nga yagenda n'akola eyiye. Honorable ngenda kubuulira essaawa ya leero singa tubadde ku Swavelink nga bw'otudde bw'otyo nga naffe tuli wano twogera ng'oli London. First and foremost, bonna telecom yonna gy'oliko babisoose ne bagamba which streaming app is this? Eve Uganda omuntu ng'ali London n'agibeerako ne boogera ekyo kyawedde dda mu bulamu kumpaamu migabo gyange tutandike. Honorable ekyo kye tulinze kubanga already obuntu bwe tubulamu owaaye butono Amada mu bulamu kumpa migabo gyange tutandike okusena ettooke. Honorable emigabo gyo weegiri ate mingi miyitirivu. Waliwo abajja okunyiiga nti ngenda kufuna emigabo. Ate no Honorable omanyi ekyewuunyisa ku Swavelink eno lulina linki kunyonyolako. Tulina ekintu kye bayita PDF upload and a book section. Ba writers, ba authors bagenda kufuna mu creativity yaabwe first hand nga tebasoose kwetoolozebwa. Ekyokubiri, we are going to promote the African literature nga tasoose kubeera censored because ekizibu ekimu kye tulina nti literature waffe asinga yenna abadde altered because a lot of people tebatukkiriza kutunda literature waffe ow'Abafirika nga bw'ali. For example, Honorable, tetulina app e Uganda wano esobola kugendako order paper ya parliament but Swavelink tulina PDF. Every morning we can upload that order paper and people start engaging. Every morning. Realizing that information erinze totuuya ninze migabo gyange ku sowaani tutandika okukola eno gy'oleese bizinensi nze tommatiza nze ndi mu tekinologiya gy'oleese bizinensi gw'ogireetedde alingi tukole ng'ogyeko okuba bizinensi eyina kyegenda okugasa eggwanga. Nkwegayiridde teteweenyoola bitya bizinensi yaffe gireete gira n'emigabo gyange ku sowaani tutandike okukola ssente kubanga kyonguza si kya bulungi bwansi nti kiri awo nti tugogola myala. Ugaman eyo bizinensi ngiguze mwendi beerako anfuneyo omulala asoma bizinensi gy'ayagala neegattemu mpulire. Beerako nno mubeereeko buli omu bizinensi katuwulire ya Maria kuba ye liinyinyimu omulimu wali n'owa sports. Maria bizinensi ki? Maria alayika asiika capati. Alabika ali ku kkubo. Soma bizinensi tutambule. Hakuna business, hakuna invitation ya exception. Bw'oba oyina bizinensi. Honorable, maybe wonabo twadde opportunity endala. Tunaba tuzze ku live. Ate tujja kusomesa abantu Swavelink. Bwekolamu n'abantu okugifuna app bagifune. Of course features ezimu tugenda kujja tuza-unlockinga ng'era bwe twali twogedde Honorable tosobola ziteekayo zonna lumu. Google Play ne App Store. Gyeri Honorable. Gyeri App Store. Tukyayinamu issues eza conditions ze batuwa aba Apple. Basaba balina ekiti kye basaba kita Dun and Bradstreet. Some number gy'olina okuapplying ofune naye enamba eyo nzibu. Tuyina sente n'okusasula naye enamba egaaniddeyo. So tuyinamu problem ku bantu abali ku Apple naye tuli mu kuzimba web version ng'omuntu asobola ogifuna mu browser. So kati tunaba tumaliriza browser eyo omuntu ajja kuba asobola ogifuna ne waba akozesa Apple device. However, ku Android ate ka bema majority e Kampala bagiyina. However, aba iPhone be bayina influence. So tunyigiriziddwamu kaawo lwa conditions z'aba Apple. Yes. Okay. Era
Anna omusajja ono yalaga omanyi nti musajja waffe nali manyi yafa Ani wali awo agenda kujja ali manyi yafa ekitegeeza abuze nnyo. ojja kumulaba nga si So honorable awo wetuyimiridde naye naawe tukwebaza byokolera eggwanga honorable. Honorable twetaaga conversation eyaddala mu kintu kya e-commerce. Honorable tugenda kusigalira emabega nga bwe twasigalira mu social media. kituufu e-commerce ngiraba naye ate kiri kyekitunda e-commerce kubanga kiri bwe kitabaawo e-commerce tajja tambula. ajja kutambula kati tusooke eri mukuwadde ga bwereere Tulina sooka kunyigiza social media. one says the other. One says Alinda. Hello, Honorable. Hello, Alinda. Nasiba Honorable. Nungi osinziddewo. Ninze ndi 40. Oli 40. Simple zinzijukiza. Ogambye ki Honorable? Business ki gy'okole 40? Nze neekozesa musajja wattu nina edduuka lyange. Otunda ki? Tunda bino shukaali, miceere, biki. Abantu anti kabalabe emiceere gyo gy'otunda. Mbalageko. Balageeko ku miceere. Banajjayo bampagire nga wala. Bagenda kuwagira. Banaava e Kampala. Balina abantu baabwe balage emiceere anti bagamba mmwe temukola. Mbukulwaki? Balage emiceere osirike. Ambalambuze. Bugamaanira abakiraya nti abaana bakola ono alina edduuka ly'omuceere naye maama nga terijja. Kamera abantu balabe. Edduuka ly'omuceere nga teriggulawo. Kamera erabika egaanye. Tobiraba? Ateekako kamera osevinge. Nyiga vidiyo naye alina abantu bameka abaweza nno. Egaanye? Egaanye. G'ogamba noonya filita eyakiri. Gweri ne filita noonya zaaki? Naye tekikulaba maama. Na bizinesi naye nsuubira eteeka okuyamba eggwanga lyange. Gitubuulire jjajja Ssaalongo. Maama alabika alemereddwa vidiyo yeegaanye netiwaaka. Ssaalongo. Ssaalongo. Jjajja Ssaalongo. Jjajja Ssaalongo kale linnya akatuuti. Linda agamba ki? Honorable nga bwe tuli nina ekibuuzo kye njagala okubuuza Honorable. And it is a parliamentary issue. Mu tteeka omuzaffe zino
Linda ayina Honorable. Linda katonto. Linda ogamba ki? Jajja Saalongo. Honorable Jebaleko ssebo. Kale. Ono Makumbi Yasini. Yes, Yasini Makumbi. Webaleko tuwenga. Osinzidde wa? Mbeera Kampala. Naye nga right now siri Kampala for 2 months. Honorable nina business gye ndimu. Otunda ki? Naye ndi mu bya event. Omukulu ali mu bya event Yugaman. Ezo zirina z'olaba nga zaakayakana mu festival ze Sheraton. Kampala byolaba ebisinga okwayana ndimu ebyo. Naye nina kye njagala okubuuzaako Honorable. Njagala kupushinga mu business yange naye njagala kumanya PGM eyo etambula etya. Parish Development Model. Sente Era bakuma ku sente kuweereza miliyoni 10 buli muntu omu aba alina kufuna miliyoni emu ku muluka. Kati ezo kisinziira business. Okusinziira ku business yakola. Business yange etambulira mu mitwalo nga 10 egya dola ekyo. Mani nakikola ntya? Oli mugagga nnyo gwe genda mu banka ndowooza katulabe omulala. Ajja genda mu banka atutonye. Etwalo 10 egya dola. Kitegeeza business yo eba eri bankable. Naam, salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. Kale. أين أنت في هذا الساعة؟ أنت للبيت. أيوة أنا في فندق والله في مدينة كناري. قريب وبيتي. I left that to you. شكرا جزيلا. مع السلامة. Yugaman. Honorable. Mpata ngambye mbolo. Honorable. Olwo Luwarabu. Allugatul Arabia. Honorable. Wange. Bagamba ali ewuwe. Honorable mu studio yange mbulamu laptop. Honorable nzikiriza nkukube ku luseke n'abatuwuliriza. Laptop ewedde kantume omwana wanagireeta. Ekyo kiwe. Yes. Linda ko. Honorable neyanza nnyo tubulamu laptop mu studio. Ngenda kuweemu. Linda ko. Mugambe wanike. Osabidde ku poliisi. Amina. Abantu bampadde dda wano laptop ze nnyina okuwa abaana bange bempeerera naye genda ondeetereyo laptop emu ompe n'eri eringa elite pad
Tete wano ondaba wentudde. Hello? Ndi wano ku balcony. Ndi wano ku balcony wali the umbrella. Ondaba oba tondaba? Yangu. Kabagire ogirabeko. Amina, mashallah. Mashallah, honorable. Ekitegeeza nsabidde ku poliisi nga laptop yatuuse ddaawo. Baana baliwo. Amina, honorable studio ogenda kuba ogitaddeko ettaffaali. Waki? Olwo TV yange yamaze okukyuka kosi nagimaze ku UICT kati ate studio ogitaddeko ettaffaali. Ensi ejja kutuuka etumanye honorable. Ndako katono togenda kusasulayo yadde sente ntono. Togenda yadde kusasula. Nja kusasula honorable eza transport. Zemmeka. Size dola nga 15. Basi. Wafunye ddago webale mu baafunye. Amina. Yeah. Amina honorable. Kebagirete njirabe nako. Kebagire nyo. Weri. Certificate ezo UICT ze yatuwa waliwo gwe yagambye academic credentials eziba mu gundi mu institutions endala zeetaaga nazo zikola ekintu kyekimu. Abantu balekerawo okubonaabona nga bw'omuweereza document asobola ogiscanninga n'acertifyinga. Kubanga yasikaninze kakodi akaliko kamutwalirawo ku website ya UICT n'eraga nti ono muntu yaliko ku institution. So nangamba nti mu kifo ky'abantu okubonaabona azzeeyo ebbaluwa ate kuba stamp wano kuba stamp wali institutions zaali badde ate zikola investment eyo ne ziddamu mu documents z'abantu zonna ne baziteekako code ng'omuntu ascanning. So eyo nayo yabadde learning naye simanyi oba ekyo onaakiisa mu gundi high commission eya education. Ekyo kintu nakyo abe nga basobola kijja natuwa gundi kubanga honorable olaba ebipapula byaffe ebya diguli tebabirabawo ssebo ezo mu nsi gy'oli eyo naye wetuuka ku standard ng'eyo ng'omuntu ateeka certificate yo ku LinkedIn nescaningirawo code ezo empapula ate ziba zeeyongeramuko okubeera n'amaanyi nti kati mu IT omuntu oba tokyalowooza nti alina ebipapula ebijingirire ng'ava Uganda. So I think it's a very key issue. Yosobola okudrivinga institutions nezembracinga ICT nga certifying ebipapula by'abantu by just scanning. Nedde ekyo wakimaze dda okaabidde ku poliisi. Yes, honorable. Kizibu kyo kikaabidde ku poliisi oba wa musawo eddagala ndiina. Kyera kijja kuyambako bantu bangi nnyo kubanga abantu bangi bali mu America honorable tebakyalina bipapula byabwe. Naye bwe bamugamba okitumye Makerere bamugamba olina kudda kubanga balina okikubako stamp. So nga wano balimuweereza ekipapula kye mu soft copy institution gy'aba agenzeeko ne bakiscanninga. Ekyo kyawedde dda okaabidde ku poliisi. Okaabidde ku poliisi. Honorable ekirala waliwo ababadde bambuuza nga babuuza nti honorable baagala kumanya baagala kumanya wabagambye togenda kudda ku bwa MP ekyo honorable no singa omanyi nti abantu abamanyi nti tutera okubeerako naawe ku mikutu gino bwe bajja ne babuuza mutubuulire ekituufu omusajja agenda wa tetwagala kufiirwa mukulembeze bo obuzibu bwabwe tebaagala kufiirwa mukulembeze muggwe kubanga bo bakimanyi
nti gwoyinza n'okusalawo n'obivaako. Steve ebyo byayagala okuwulira era asanyuse baabo mu komenti obalaba kuliko abantu kumpi 200. waliwo omusajja ng'ali mu gataliiko nfuufu naga alindirira. Honorable Julio wuuyo baabo baŋŋambye mwana gw'olowoozezza nga ffe bwe tulowooza. Obwedda balindiridde bantu bangi balina ekibuuzo ekyo. Honorable, the leader in you tebaagala kumufiirwa ng'eggwanga. Babeere bagumu. Nyinza okuba ngenda kujoyininga magye. Balinde ky'onaabagamba. Nyinza okuba ngenda kuyingira magye. Babeere bagumu, babeere bakkakkamu. Abina Lubega, just mubeere bakkakkamu. Essaawa bw'enaaba etuuse. Kasita bakwewuliridde Honorable bangi bajja ne babuuza Yugamani tubuulire. Bangi bayitirivu bajja Honorable kaakati otulese otya ne mbaganga bwe nabasanga. Yugamani leeta laptop. Saagala Yugamani alabe aleeta laptop. Ekawa kale Honorable adirese yani ambassador. Honorable nga tweyanziza. Eyemu kandi kugulire. Honorable tweyanze kiwedde. Mashallah. Ebyo bagamba abantu. Nno nayo edit eri wano ojja gikozesanga bwotyo ogirabye. Honorable eyo yennyini eyo gy'oba onterako erinnya. Eyo yennyini eyo. Kubanga yeri portable. Eri portable ne woba ogenda mu field. Waliwo ekigaana credentials zonna ozirina. Tewali abuuza. Anti ogiwulira bwe yeewanisa ebbango. Ogikola ne bwoti n'ogitega neeyimirira. President nzikiriza transport abeerawo wena ye Kataga kantere kweyo. Yugamani wano tompeeyo ebbeera nga 3 katunyigemu. Yugamani asobola okweyagala. Yugamani yiyo. Era kati ky'obumanya Honorable eyo yegenda okubanga ekola ebintu mu studio nga twagala okuwuliriza audio oba twagala okuwuliriza president byonna bye yayogedde. Eyo yegenda okubanga evaako audio oyo. Yugamani Mashallah tweyanze. Kiwedde Honorable. Transport weena agenda kuba wa 3. Honorable abatuuze bajja kunyongererako. Nedda ssebo bw'oba toyagala tewali mulimu. Tukole 15. Kubangambye nampa 4. Ow'ebina wamma teekawo kakati Yugamani olabika nkugireyo kakatooki eno. Nange kenyini nagihegombye naye kati ogikugeeza. Honorable nze nkimanyi wano abanjagaliza bangi ezo dola 3 bayinza n'obikuweereza nga tonnaveeyo. Babimpeereze. Ne babikuweereza abanjagaliza kuno bangi nnyo. Babimpeereze elite pad yange ngiweemu Yugamani. Yes, bagenda bikuweereza Honorable kubanga abantu abasiima ne bye tukola bangi. Ate era naffe tulina kye tugatta ku ggwanga.
kiva wano nga togimpeereza kale laba ono Daisy genda onywemu gundi mbwampaamu 10. Daisy wandigenze n'onywamu amazzi ga Lwenzooli. Moze wuuyo ajagala. Sebo honorable ekituufu kyo kiri nti bagiteekeko erinnya ebisatu ebya transport bijja kufunika. Kiwedde bitwaleyo wali wootegedde. Bijja kufunika honorable. Nedda bitwale wali wootegedde egenda kusangayo leero lwakumeka. Leero lwakubiri. We tunaagenda okuwerera Olwokutaano ng'ogiyina naye bitwaleyo. Kiwedde honorable. Bitwaleyo naye mwana gwo nange onkudde musa. Kiwedde honorable giteeke ebbali. Giteeke ebbali wali. Mpulira obulumi. Giteeke ebbali. Asifa yabadde etwalira. Asifa yangu ondabe leero nyina tiketi ye ya Brighton. Arsenal Brighton. Yangu wankwegayiridde ondabe leero kubanga enkya inshallah nnyinza obutabaawo. Kale honorable nja kutwalayo wali era bajja kubuulira nti Yugaman yakiise. Asifa abadde ayagala jimpaamu ebisatu kino si kye bayita okugejja omutima. Kale bino abaana baffe beetaaga okuba innovative. Weesirige ekyo kyawedde dda. Ekyo kyawedde dda honorable. Wawuno Mahmood waŋŋambye oli wa honorable njikuweemu ettooke. Nalubega tompeereza inbox. Omusajja siyinza mwefuulira. Nalubega ngambye najegombadde eyo kanzireete. Sijja kwefuula munnange. Musajja muwadde ekigambo kyange. Kituufu. Kati esi yagamba nti esi Sonko mbu naye ajagala. Kamuleete si yakubidingira esi. Yugaman onoomusobola. Yugaman nga ayina abagoberezi. Sigenda kwefuula Nalubega nedda. Yugaman sheya wange sisobola mwefuulira. Namugambye. Abantu bagambye ya tabu ate honorable lwakuba nti abagagga bange kuno kuliko bagagga bo naye singa abagagga bange babadde wano. Ezo ebisatu babadde bakikuweera naawe wooli. Kyoga singa singa abagagga kansharingira abagagga bange. Bajje ebyo ebisatu bagenda bikuwanga tonnava naawe. Laba nno Nerini agaye nti ayagala ssente. Ayagala gundi. Nze sizirina we nyina. Honorable Sebo, min laptop yaliko ku birthday wish list olinganga atagiraba. Leta ssente. Ate wish list nze mba nino gisasula. Eba ya mutima gwagadde wish list yange. Kale owulira omwana byatandise nga namuwadde. Wallahi ku birthday wish list yaliko mazima honorable just wagiraba bulabi. Waliko min laptop. Kati kitegeeza Yugaman gweoyagala nnyime empego wa birthday. Nedda osonoonya endala ffenna tuli baana bonze. Nedda sisobola kumma musajja mpowa birthday. Mwenna muli bange naye nedda. Kansooke ku bano. Yugaman omulimu wagumaze dda. Omulimu tujja kutambuza honorable. Ekyo kyokoze honorable kyamaanyi nnyo. Kyamaanyi nnyo era ogaseke tafaali. Kanzigemu information yange nkuwa ekintu kyotambula. Honorable gijeemu era wano wendi wetuvaawo ulaze yaki nga nabadde
Katonda akwogereddemu. Allah akwogereddemu. Ka mwana gwe. Kanzikirize. Allah akwogereddemu. Njagala nno baleka kala nno chifu. Honorable. Kyekirala obadde olinayo kibuuzo kyekirala. Ekibuuzo ekirala kye nnyina abantu waliwo ekintu kye baagala okumanyako nti lwaki anyway n'ensonga nkimanyi obadde wagyogerako katonotono naye ekintu kye tubonaabona nakyo e Kampala kye bayita waste waffe asinga ali organic ate nga waste oyo asobola okubeera converted to energy. What is the problem eyimiriddewo between abamanaging waste n'abantu abaleese endless proposals to convert that waste to energy nga babalemesa? Ndowooza ansa ogyogereddemu ekyo kati kino Katonda kye yaleese it's unfortunate naye kigenda tuzuukusa. Kasasiro asuuka ekyetunzi okuva kwa mujjawo ng'abantu kasasiro bagula mugule mu kifo kya gwo basasula. Kasita wabaayo end user amukolamu amasannyalaze ng'abatwala kasasiro nga biidinga nti buli mwezi tukuwa $3,000 kubanga oli bw'aba abiidinga n'agamba nti akasasiro wo tumutwalira bwereere ng'ate oli abadde akusaba $5,000 gw'omuwaani omuwa wa bwereere naye kati ono ow'obwereere kitegeeza ye kyasooka okukola kuguza kino ki dustbin kyokka nagaagula kino $20,000 ebimere teeka wano plastic teeka wano pepa teeka wano nze kasalizo sirowo nja mutwalira bwereere okumala omwaka mulamba nkulaga kasasiro bw'asobola okufuuka bizinensi. Kaakati gwe abadde asasula $5,000 batwale kasasiro buli mwaka obadde ofulumya $60,000 kati ono akuguzizza bini ya $20,000 kasasiro n'amutwalira bwereere wabula naye gy'amutwala n'amutunda n'amuguza bano abamanufacturing amasannyalaze oba manure n'amubaguza nti buli traka ya kasasiro gye ndeeta wano ngibaguza $15,000 oba 20. Kaakati $20,000 bw'aba gy'agitundayo traka ya kasasiro eri kitegeeza ono ali mu bizinensi ya kasasiro bw'aba asobola okutwala traka 20 kitegeeza naye annyuka ne miliyoni mmeka 4 buli lunaku mu nnaku 3 n'annyuka ne miliyoni 1,200. Kaakati amukolamu amasannyalaze bw'amala okugakola n'agatunza gavumenti ku grid aga amasannyalaze ne gabeera nga ge gaakisa ebitaala mu kibuga wonna n'okwo supplying excess power eriwo naye nga primarily mu kifo kya kesiso gamba umeme yatusazeeko eba ebaguza amasannyalaze gaayo okuva ku plant eyo. How many megawatts do we need to light the whole city? Probably we need a few megawatts, maybe 10 megawatts okulightinga ebitaala byonna ne bibeera nga buli wamu waliwo ettaala ng'etambula. Kakati eyo gye bayita cycle of waste management nti okuvaamu producinga paka kwamukolamu amasannyalaze mwenna musigala mufuna. Nze bwe mba nkuwa kasasiro wange bw'omutwalira bwereere manya nyina kyenseevingi wabula ne bano abamukuŋŋaanya investment yaabwe ya trucks. Kakati bwe bakuŋŋaanya nga balina trucks kitegeeza KCC tejja kugenda kugula trucks nnyingi kuba omanya nti mu Owino buli lunaku mufulumamu trucks nga trucks 5 ng'ezimu za mmere ezeera emmere n'ebifuseewo bikolokomba twala tugende otwala mu bali abakola manure bino plastics ng'atwala mu recycled. Ebitali plastics naye ebirala oba ebiri hazardous bivudde mulago ng'ate atwala balala nakasongola n'ebirala ebifaananako bwe biti. Honorable ekintu ekyo ndowooza bw'onaaba ofunye time ojja kukikuba mu tooki kubanga ekyo nakyo abantu badde bakyebuuza nnyo ate naddala gwe nga bw'oli mu capital city wano wakati mu kibuga badde basuubira nnyo nti
of course issue evuddeyo nnyo abantu balina proposal zaabwe abantu balina even ready to invest naye ndowooza awo waliwo akacyankala naawo ng'abamu balowooza nti waliwo abaagala okufunamu ennyo. No, there are two things. By the way, your business tefuna munyo. It's just called a subsidization business in Bozanja. Bano abantu abakola amasanyalaze mu kasasiro oba abakola mu briquettes gye balinga amanda ge bafumbisa. You must guarantee them a minimum level of tonnage ey'akasasiro. Kankuwa example. Let me pass this one. Give me one